wano ssente balina ebintu byebatwetaagako ng'eggwanga okuba nti no tubiina naddala ebintu ebikolana ku copyright ng'ebyo. Bannayuganda abasinga tebaagala kulaba firimu zaffe kubanga balina mentality erowooza nti mu Uganda tukola firimu embi lwa nsonga nti bakuze balaba firimu z'abazungu, balaba firimu ez'akabi, ate efirimu ezisinga mu katale ka Uganda si zeezo eziri abo ezituukiridde. Leero mu Gyako Akawuuwo abazadde bawabuddwa ku bikolobero ebituusibwa ku baana mu luwummula basabiddwa okubakubiriza okwekwasa Katonda. Mu kutya Mukama amagezi mugasookera. Eyo no Zabbuli 23 bw'obanga olina Bayibuli akati obanga mu kutya Mukama amagezi mugasookera. Ng'ogyeko nti omwana omuwadde ebyetaago biri, bitabo, kalaamu, biki ebyokulya, naye era mukubirize abenga n'ebigambo by'omwoyo Katonda amutegeera. Leero mu Gyako Akawuuwo abasuubuzi b'emmwanyi mu Kasese bakubiriziddwa okwefubako okulongoosa omutindo gw'emmwanyi okugattamu ebintu ebirala kizoonoonera akatale. Volume zinizeeyonkyera na n'emyaka twayise emyaka 5 hagati y'emyaka 5 n'emyaka 7 turagushara kugaruka buto turarenze emyaka 7 tutakagusasira tugushare kandi gutandike gukora ki itwita katale ko mwana ebeyi gumira era cyendera kunga kandi turanze kunuye ebeyi yo eri kweyongera higuru so kitumani twayenda ngo ago n'amalala getulese mu Gyako Akawuuwo. Badde n'ekizibu abantu bayiga mpola omuntu omuyigiriza n'atakwatirawo. Weewaawo bakulisayo emitwe emikulu sibalwiseeyo katugende mu mawulire mu bujjuvu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bifulumizibwa ku mpewo ki UCC nga kiri wamu ne Uganda Film Festival basabye bannayuganda okukomya okunyooma firimu ezifulumizibwa wano so nga bwe bandibadde basooka oziwagira nazo ne zifuna akatale mu mawanga amalala. Katubirabe mu bujjuvu. Gyako Akawuuwo. Bannayuganda bawabuddwa okujjumbira okulaba n'okuwagira firimu ezikolebwa wano mu ggwanga nga kino nno kye kimu ku bigenda okuyamba ebintu ebiyizibwa wano okwongera okutumbulwa. Ekintu tusuubira nti bannayuganda tubayigiriza okwagala ekinnayuganda oba firimu ezikolebwa wano e Uganda olw'okuba nti tusuubira nti omulamwa ogw'eggwanga lyaffe nti sineema zino tuziinamu essuubi okuba nti tusobola okuwa abantu emirimu naddala abaana abato. Bwe mba mulabye kati ng'omwami awangudde best director ne best feature film agambye nti teyasoma naye ate asobola okukola ki okudirectinga film. Bino bibaddewo mu kiro ekikeseza olwaleero ku Uganda Institute of Communication and Technology Nakawa. Abazanyi ba firimu, abawandiisi, abatendesi wamu n'emitendera emirala bwe badde basiimibwa olw'omulimu guno nga biwomeddwamu omutwe ekitongole kya UCC wamu ne Uganda Film Festival. Kyenjagala okugamba bonna ba VJs abavvuunula firimu nti singa bakomawo eka tetulina buzibu bwo ku ki kye bakola naye babeere nga naffe firimu batulowoozaako nnyo okubeera nti n'ezaffe bajja wansi ne bazoogerera era ne bazipushinga waggulu nti tutandike n'ekyaffe kiri olwedde kyakolebwa dda kye bava bakyagala katukomewo eka ng'ensi zonna ezituliraanye mu Africa bwe zivuddeyo okubeera nti film industry nkulu nnyo kati. Okusinziira ku Ibrahim Bosa okuva mu Uganda Communications Commission atubuulidde lwaki UCC esitukiddemu okulaba ng'ebintu ebikolebwa wano bikuzibwa. Lwakubanga nti tuyina akawaayiro mu tteeka lyaffe akatuwa obuyinza oba akatwetaaza okuba nti turegulatinga gye tuyita film distribution ne exhibition nti engeri firimu gye zitundwamu okutandikira ddala mu bibanda okutandikira ddala mu zisineema mu zilibrary. Etteeka lya Uganda erya Uganda Communications Commission lituwa obuyinza okulondoola engeri omulimu ogwo gye gutambulamu. So twasinziira awo ne tuba nti nno twali twagala okukuza gye tuyita local content. Ono era aliko byannyonnyodde ku bikwekweta ebize bikolebwa ku batunda firimu eziva ebweru wano mu Kampala ebyaleka abamu nga balimu bigawa mitayimbwa. Abatunda aba distributors ba marketers nga tubategeeza nti kati omutindo gwa firimu mu nsi yonna gutambulira ku mutindo ogufaanana nti bwe tuba tugenda kufuna ba partners abagenda okujja bateeka wano ssente balina ebintu bye batwetaagako ng'eggwanga okuba nti no tubiina naddala ebintu ebikolana ku copyright ng'ebyo nti omuntu aba ayagala avuganya mu katale ng'amanyi ani gw'avuganya naye. Omuntu ayagala kujja akola essiniima leero
enkya ebenga eri ku street nga bagisazeemu CD omuntu aba afiirwa ssente. So ne tubategeeza nti abantu beetereze olw'okuba twagala kutandika okutambuza omutindo n'amateeka nga bwe galagira. Abamu ku bawangudde awards ezitali zimu batubuulidde ensibuko ey'obuwanguzi bwabwe. Lubadde lugendo luwanvu okubanga nsobodde okuwangula awards zino, maze emyaka 13 mu film industry naye nga tuze tustruglinga era nga nze mpangula awards ebiseera ebimu naye omwaka guno gubadde competitive nnyo. That is why I am so excited and ndi musanyufu nnyo okuba nti nsobodde okuwangula awards zino kumpi 5. Zino awards zituyambye okubeera nti zituwa okukkiriza nti bye tukola biri recognized. Sikulowooza nti nno tukola mu bukozi oba kubanga olumu tubeera nga tuli disrespected. Naye kitegeeza nti nno omulimu gwaffe gwe tukola gutandise okubeera recognized. Bano bawabudde bannayuganda bagaana okwetanira ebintu naddala bikolebwa wano nti kyenkana kye bakola kikyamu kubanga bennyini be balina okukuza eggwanga lyabwe. Bannayuganda abasinga tebaagala kulaba firimu zaffe kubanga balina mentality erowooza nti mu Uganda tukola firimu embi lwa nsonga nti bakuze balaba firimu z'abazungu, balaba firimu ez'akabi, ate efirimu ezisinga mu katale ka Uganda si zezo eziri abo ezituukiridde, naye firimu ezituukiridde ate teziri katale ka Uganda just because copyright laws nnungi, abantu firimu bazijja mu kopi nga ebaagala, so abantu tebalina nnyo firimu ze balaba nnungi naye nga tuzikola. Bw'omala okugikola n'ogiterekeeyo kubanga oba tolina katale gy'ogenda kuziteeka, but bannayuganda tubashuwalinga tukola firimu ddala ennungi, awardi tuziwangula ebweru w'amawanga. Mutuwagire kubanga mutuwagira era namwe mbeera mwewagidde. Omuntu okulowooza nti omulimu gwe tukola kale sigwa bataasoma gwa kiyaye tudde emabega ku music industry. Music industry yali etandika bagirabanga ebintu ebyabayaaye, ebintu ebyabataasoma, ebintu ebyabagwenyufu. Naye leero mu Uganda music industry erina weetuusizza nnyo Uganda, ewadde abantu emiwendo, ewadde abantu emirimu. Kati naffe kye twagala okujja mu bantu abalowooza bwe batyo nti ekintu kya film kintu kyabataasoma baki. Omukolo guno gwetabyeko n'ebikonge ebyenjawulo era ebyenyigidde mu kugaba awardi zino. Kigenya Agenya, a popular Uganda TV series where he was a storyliner, writer, actor, director and co-producer. Child of the Delegate, a TV series where he was a storyliner, writer, actor, director and producer. Mu ngeri y'emu bannayuganda basabiddwa okubeera n'omutima ogwagala okusoma nga kino nno kyakubayamba okumanya ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe wamu n'ensi yonna. And is highly rated and respected. Bino bibadde mu bubaka bwa Vice President wakati mu kutongoza olupapula lw'amawulire olutuumiddwa The Homeland Newspaper ku Hotel Africana mu Kampala. Ndi David Sebugwawo ne Babula Nabukenya ku lwa ABS Television. Akawuuwo Kakalukanyi Patrick. District y'e Kasese esabye abantu okunyweza enkolagana yaabwe wakati waabwe ne poliisi olwo kisobole okumalawo obumenyi bw'amateeka. Bino bibadde mu ggombolola y'Ennyamwamba, poliisi bwebadde ng'ekola bulungi bwansi mu bitundu by'eno. Katubirabe mujjufu. Gyako Akawuuwo. Poliisi mu bitundu by'e Kasese esitukiddemu ne yeenyigira mu kukola bulungi bwansi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga kino nno bakikoze okwongera okukwatagana n'omuntu wa bulijjo okusobola okuyambagana obulungi. Okulwanisa engwara ezo ezikuleetwa obucaafu nkaza kolera nkaza nk'ekirukano engwara nk'ezo. So statement ninga shi message yituntu abantu no kugira ngo bagumene bayonje emyanyi bakoreramu kugira ngo bayihara endwara nkezo nkaza kolera ezikuleetwa obucaafu. Omwogezi wa poliisi mu Kigezi Region Erimate agamba nti basazeewo okwegatta ku bannaabwe aba Rwenzori East okulongoosa Kasese mu nteekateeka ezikulembeddwamu emikolo gy'okulaga obulungi bw'ensi mwe tuli. Ab'e Kabale twegase ne bannaffe ab'e Fort, ab'e Mbarara n'ab'e Kampala kujja wano kulunginga. Kyetutandikiddewo kati twagala kulaga abantu baffe ndio embeera gye tubeeramu esana kuba namu obucaafu ninga nga bwolabye tugenda tuyonja etawuni
embeera eyo esobola kuleeta endwadde ate nga ekigendererwa kyaffe kyonna ekikulu kulaba nti tulwanisa endwadde eziva mu okulya kwaffe embeera gye tubeeramu embi okunywa kwaffe n'okwetwala mu ngeri eyo n'olwekyo tutandikiddewo kwegatta ne bannaffe tusindike siginozi bantu b'e Kasese nti tawuni yaabwe enkyafu batandike kweyonja babeere bulungi balwanise endwadde zino ezireeta ki obukyama. Etawuni kiraka w'Enyamwamba ategeezezza nti poliisi eri mu kaweefube amanyiddwa nga My Health My Life era nga batandikidde Nyamwamba okuyoyoota ebitundu. Today the police has joined Nyamwamba division in cleaning around our market as a day for them to, it is a day they are preparing to launch the campaign for My Health, My Life. It's an activity that will be done every week whereby the police are going to engage with the community to have fitness for health, aerobics, exercises to help people live a healthy life and avoid these non-communicable diseases. And so, before they launch the My Life and My Health activity, they decided to have a cleaning day with us in Nyamwamba division. And we have also supported them because they are helping us to have a clean town, just like our vision is to have a well-cooked town, clean and poverty-free municipality. Aduumira poliisi mu Rwenzori East Asiimwe Samuel agamba nti bagezezaako okugatta olutindo oluliwo wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo wasobole okubaawo enkolagana ennungi. Izooba twasalawo ka poliisi n'abantu bavijo okukwatira hamwe kurangutija twayonja akatale akakamawa muri Kasese kakimwe hari porogaramu zitwine ezokugezaho okwomba kw'olutindo hagati ya poliisi n'abantu bavijo bakwitwa nk'abapoliisi nitugura omu katale kamwe n'abantu baburijo n'abantu baitu nituzarwa nabo, so we are not tituri abanjawulo n'abantu baburijo. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Niba gweta My Life My Health n'ekigendererwa kyo kugira ngu abantu bagezeho okukora exercises mu mibiri yabo kugezaho kugira ngo bakyendeze obugwire bwa pressure, diabetes, stroke n'ezindi. Kulikayo Robert Kule n'emboozi eyo by'ebikolwa by'abayizi okuwanduka mu masomero nga bakyali bato bikyali bingi mu district y'e Kasese era nga bino biva ku kusobya ku baana nga bakyali bato. Era mu mbeera eno poliisi ewabudde abazadde okubeera abeegendereza kuwa gye basindika abaana baabwe okugenda okuwummulira. Gyako Akawuuwo. Omwaka oguwedde omu ku bayizi abasinga okukola obulungi mu bibuuzo bya P7 mu disitulikiti y'e Kasese ebibuuzo byagenda okudda nga yafuna dda olubuto era ng'asulirira kuzaala era nga kino kye kiwaliriza omuduumizi wa poliisi mu Rwenzori East Samuel Asiimwe okulabula abazadde ku nneeyisa y'abaana mu luwummula. Kituufu abaana abasinga obungi bawummudde n'abalala bawummula olwaleero. Bulijjo ffe nga poliisi tutera kufuna emisango gyekuusa nga ku defilement n'eyo mu budde buno bw'ekiwummulo. So tukubiriza abazadde balabe nti abaana nga bwe bali mu kiwummulo balabe nti babalabirira bulungi, abaana tebava waka tebatambula kyere nga abazadde tebamanyi gye bali, n'abaana bwe babeera waka babawa emirimu gya waka, abaana bakole emirimu babe engaged baleke kutambula kutayaaya. So buvunaanyizibwa bw'abazadde n'abantu bonna okulaba nti abaana baffe nga bwe bawummudde tubakuuma bulungi ne batenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Asiimwe agamba nti abayizi bwe badda awaka basanga okusomoozebwa okw'enjawulo omuli okuwambibwa, okusendebwasendebwa agasajja wamu n'abamu kubasobyako olw'empaka ekibaviirako okufuna obuzibu. Egyekuusa ku defilement tubadde tutera kugifuna mu disitulikiti eno y'e Kasese naye yetera kubeerawo mu biseera bino nga bino eby'ekiwummulo. Situation si mbi nnyo naye ate si nnungi nnyo kubanga tutera kufuna cases ngezo almost in all corners of the district. Tutera kufuna cases ngezo za defilement, kind of indecent assault,
naye tugezaako nga poliisi kulaba nti tubuulirira abantu kulaba enjero okukuuma mu abaana baabwe kulaba nti tebatuusako obuzibu ng'obwo obwa defilement. Ono agasa eddoboozi lye kuli abasomesa wamu n'abakulembeze abawadde abazadde amagezi okwegendereza n'okukuumira erisejjogi ku baana baabwe nga bali awaka wamu n'okubatangira okwekulubeeseza mu ba-anko buli kiseera. Tuza kubaheereza abaana banyu tutungireho obuzibu, tutungireho defilement, tutungireho dropouts, konka kandi ntubashaba kumukwata abaana banyu mukabareberera kurungi mu kihumuro nukwe bakabasa kugaruka umwaka w'okwija tukutandika etamu y'okubanza 2020. Wano omutandisi wa Universal Primary School ow'amazima Stephanie wasinzidde n'akuutira abazadde okwegendereza ekiwamba baana ekikudde ejjembe mu ggwanga kandi baruga okutwaba abahiiri kandi tubashaba mugumizemu mu bagayidinge mu kushoma n'ebindi ebikwetaaga mubahabure emico mirungi mureke kubasindiko abanyokoromi tumaduka na bodaboda bakihamu okugira emico mibi. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ebizibu by'abaana b'ishomero abaana bato nibibaho konka kandi nimbihurira nkaha TV amakuru konka y'ishomero ryanje hati bikabireho. Kulikayo Robert Kule n'emboozi eyo tugenda kuwumula mutufune ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tugenda kukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kirimu amawulire mangi g'otasaanisa. ABS TV Gyako Akawuuwo bakulisaayo mu kuwumulamu okwo era nga tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Bannayuganda bulijjo bakubirizibwa okugenda okwewandiisa n'okutereeza mu nkalala z'abalonzi kibasobozese okusobola okwetaba mu kulonda okujja. Wabula abantu abamu mu bitundu bagenda okwewandiisa basanga ebyuma bifu olwo ne basoberwa ekyokukola. Katubirabe mbuju. Gyako Akawuuwo. Akakiiko k'ebyokulonda ennaku zino zonna kaze kalabula abantu abeetegekera okwetaba mu kulonda kw'awamu okw'omwaka 2021 nti endagamuntu yokka tegenda kubamala era ne babakubiriza okugenda okutereza amannya gaabwe mu nkalala z'abalonzi okugenda mu maaso. N'oleta ID n'ogirako abali abakulira okulonda ku kifo ekyo baga nti nze ndi Munnayuganda eyo ndangamuntu yange enkakasa ndi Munnayuganda nzizokulonda. Tebamala gakuweerawo akapapula nti kaakano anti ndangamuntu eraga nti Munnayuganda logenda olonde nedda. Basooka ne bakakasa nti mu lukalala wooli batoliimu. Obubaka buno era bubadde buweebwa abakulembeze abatali bamu okusobola okulaba nga abawagizi baabwe babeera n'ebisaanyizo ebimala okusobola okubalonda. Naye omuntu agenda okulonda yo yeka ali mu lijasa y'okulonda. Bw'oba weewandiisa mu nnangamuntu weewaliza okubeera Munnayuganda, ekyo kituufu weebale nnyo. Naye okulonda olina okuba nga oli mu lijesta. Okuva nga ennaku z'omwezi 22 paka ennaku z'omwezi 11 Desemba bagenda kugenda ku miruka gyammwe bakole okulaba nga bawandiisa abo abateewandiisa. Embeera eno ewaliriza ab'ennansana okugenda mu bifo gye balagirwa okulaba nga beewandiisa mu nkalala z'abalonzi, kyokka bano kibabuuseeko okutuuka we balina okuwandiisiza nga tewali kyuma kikola nga byonna bifu. Abakola ku mulimu guno balabiddwako nga batetenkanya kompyuta okusobola okulabika nga babaako kye bakola, kyokka ne bigaanira abantu ne batambula ne bagenda ku byabwe. Abamu ku bano betwogeddeko nabo balaze okwemulugunya olw'okutambulira obwerere kati ennaku 2 nga tewali n'omu akolebwako. Twakedde dda ku makya kuva ssaawa emu obwedda tuli wano ne bajja ne batusangawo, naye okuva we bazze tewali n'omu gwe bawandiisiza era nga nze omu ku baasoose ku layini, naye okuva ennaze wedda ebyuma bifa bwe babizzaako paka kati tewali n'omu gwe bawandiisiza. Zizo zigenda wera ssaawa 6 naye tewali n'omu gwe bawandiisiza. So kati naye tubadde tusaba bwe kikwatako yenna atuweereza ebyuma ebiramu kuba
Gyako Akawuuwo. Kubiriziddwa okuteeka eriiso ejjogi ku baana baabwe mu luwummula luno oluwanvu olwo baleme kufuna bizibu ng'okusobezebwako, okuwambibwa n'ebikolobero ebirala. Bino bibakubiriziddwa abakulembeze abatali bamu mu disitulikiti ey'e Kayunga. Katubirabe. Gyako Akawuuwo. Era omwana tatambula nga tamanyi gyagenda. Mu kumalako olusoma olwokusatu olufundikira omwaka amasomero ag'enjawulo gateekateeka emikolo egisiibula abayizi kwebolesereza ebyo byonna bye baba bayize nga omusasi waffe ayiseeko masomero ag'enjawulo. Ku ssomero lya Gym Education Center erisangibwa Kayunga mu disitulikiti y'e Mukono abayizi boolesezza ebyemikono bye bayize katemba okuzina wamu n'okuyimba nga omutandisi w'essomero lino Ssalongo Gava yeebazizza abazadde olw'enkolagana gy'alina nabo omuli n'okusasulira mu budde. Mu 2024 yatandika okutuuza ekibiina eky'omusanvu era abaana bazze bakola bulungi n'abamu ssebo obalabyeko nga kaakati bantu ba buvunaanyizibwa bw'olabye musomesa wa secondary n'abanasale abasomesa gye bali tulina ne balecturers mu universities. Omugenyi omukulu Tamusuza Kambagira okuva mu Ministry ya Energy asabye abazadde bulijjo okuzuula ebitone by'abaana kuba biyambye bangi. Gasomesa abaana bagatundira ebitone by'abaana nsanyuse nnyo olw'essomero abaana bayigirizibwa ebitone bingi era bye balaze byonna birungi nnyo era amakuongerako okubyongerako naye ekikulu ekiriwo kati omwana tugenda tulowooza nti omwana olw'okuba tasobodde kugenda. Trans Isaac Ngono yeegwanyiza kyamubaka akiikirira ekitundu kino yeebazizza omutandisi w'essomero lino era n'akuutira abazadde okufuba abaweerera abaana baabwe. Essala yange omukulembeze okujja okulaba nti bano abaana mu maaso eri babatikirwa mu diguli ne diploma era tafaalidde nnyo kyendese mu kitundu kino ekya Mukono North 221 okulaba nti abaana basoma kuno kubanga omulembe gw'okusomesa abaana. N'abayizi ku ssomero lya Gangama Christian Nursery and Primary School e Kayunga basabiddwa okutya Katonda n'okweyisa obulungi ng'obubaka buno bubaweereddwa Reverand Nangoli Bukomba ku mukolo kweboolesereza ebitone. Mu kutya Mukama amagezi mugasookera eyo no Zabuli ya 23 bw'obanga olina Bayibuli akati wanga mu kutya Mukama amagezi mugasookera ng'ogyeko nti omwana omuwadde ebyetaago biri bitabo kalaamu biki ebyokulya naye era mukubirize abenga n'ebigambo by'omwoyo Katonda amutegeera era amussaamu ekitiibwa. Akulira abazadde ku ssomero lino Masembe Titus naye akubiriza abazadde okuwa abaana akadde mu luwummula wabula si kubasibira mu nnimiro. Abazadde kwe kubanga tubatunulira abaana nga bwe bavudde mu kusaawa ne bagenda mu kuwummula baleme kulowooza abaana bano kuyengeta kugenda kukyala. Abaana bano batunulire abamu abamaze ky'omusanvu. N'abayizi b'essomero lya Mpumudde Parents Day and Boarding Primary School mu disitulikiti y'e Kayunga boolesezza ebitone eby'enjawulo ng'akulira ebyenjigiriza ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kayunga Nakwedde Harriet Kafeero yeebazizza omutandisi w'essomero lino olw'okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu. Njagala nnyo okubeebaza. Kansala w'ekitundu kino Birungo Habudu asabye gavumenti okwasizaako ku masomero g'obwannannyini ereme kugabinika musolo mungi kuba gakola mulimu gwa ttendo. Gavumenti ekende tugendeze ku bantu bano omusolo abamasolo ga private bakola omulimu gw'amaanyi nnyo tubabindi omusolo gw'amaanyi tetuna gye tubayamba tetubawa buyambi ate amasolo gaffe ge tuwa gavumenti ge tuwa obuyambi tetugabindika musolo ate gye gasomesa esaasawo gavumenti eyambe ku bantu bano bakendeeza ku misolo obuzima ku bitabo ng'ebyo kunoninga ebyo. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno omubaka w'ekitundu Amos Rugolobi yeebazizza abazadde naddala abakyala abaweerera abaana era n'abaana nabo n'abasaba okugondera bakadde baabwe. Mukole nnyo ebirala byonna bigaane naye abaana mubasomese embeegayiridde. Gavumenti wesobola okubakwatirako ebakwatiddeko naye amaanyi agasinga mwe mulina okugateekamu. Ogenda n'owulira eyo amasomero tibalemeddwa okuleeta obuugi abaana banywa obuugi ng'olowooza nti bwana bw'anaasigala awaka
tajja kulya. Omutandisi w'essomero lino Hadison Segawa tubuulidde lwaki tebakoma kusomesa mu bibiina mokka wabula bavaayo n'okusitula ebitone by'abaana abasobola okuvuganyaamu nsi eno ejjuddemu okusoomoozebwa. Olunaku luno tulukola nga kigendera kyabyo kubanga tuyimusa omutindo gw'abaana baffe nga tubatumbula mu by'okusoma as well as n'ebyemizannyo. Mukibi cameraman yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. ABS TV Gyako Akawuuwo n'ekitundu ekyokubiri bwe kityo bwe kibadde. Tugenda kuwumulamu n'oluvannyuma tukomewo n'ekitundu ekyokusatu. Tovaawo tukomawo. Bwe tukomawo Abasuubuzi b'emmwanyi mu Kasese bakubiriziddwa okwefubako okulongoosa omutindo gw'emmwanyi okugattamu ebintu ebirala kizoonoonera akatale. Volumes nizeeyongyera na n'emyaka. Twayise emyaka 5 hagati y'emyaka 5 n'emyaka 7 turagushara. Itwita katale k'omwani ebbeeyi igumira erakyendera konka kandi turanzya kunuye ebbeeyi yo eri kweyongyera haiguru. Badde n'ekizibu abantu bayiga mpola mpola omuntu omuyigiriza n'atakwatirawo. Gyako Akawuuwo omwana yakubye enduulu mu kirasi ng'agamba lwaki mujjako amazanyalaze ng'olwo amaaso gazibye kulwawora jono wo mu buveera. Gyako Akawuuwo. It rains very heavily outside. Sunrising. Gyako Akawuuwo. Minisita naye mwenyini yandibanga amanufacturing warajo wa mu buveera tulina okumunoonyerezaako. Gyako Akawuuwo. Akaveera kano katubeererawo osobola okuluma akakatuli katini nnyo n'obeera nako mu nsawo. Gyako Akawuuwo. Waliwo afande Waragi ne Gorilla Waragi kitulowoozesa nnyo nti oyinza osanga ono Waragi UPDF yemukola. Gyako Akawuuwo. Ntandise okunywamu ate ogenda okola konvoyi etambula banebula konvoyi olowooza ki ng'oli mu bbaala kukutwala kukuba mbooko nze bankuba embooko bankuba embooko bulaza. Gyako Akawuuwo. Oba ekitongole kya poliisi oba prisons kubanga omuntu okukozesa erinnya afande Waragi oba bamukolera basirikale baffe bafande okulabika nti abazzaamu amaanyi oba bali mu ntalo oba Somalia. Gyako Akawuuwo. Kwagamba obuveera tebabuwera bannaaye just bukendezi bbeeyi tunyo twefiire. Naye bwe banatuteeka eri mu bucupa bagenda tugamba 12,000 ekyo kyamisana kiramba. Gyako Akawuuwo. N'abaana aba primary sebo pupils nabo bamugula ne batambula naye mu nsawo ofuna omuntu ali kusanyuka asutusa ali ku muziiki mwenyini olowooza anointing emuyingite nga Waragi w'omu kaveera. Gyako Akawuuwo. Nazze emisango lwa Waragi ng'era ntamidde naye nga senga nali sitamidde nasobola kikola kye nakola. Ono Gorilla Waragi actually tugezaako okunoonyereza ono asibukira ddala mu kitongole ky'ebisolo kubanga kye kirina obuvunaanyizibwa ku amazike. Gyako Akawuuwo. Because you were ears and eyes and the brains of the rest who hasn't so settled that with us. Gyako Akawuuwo. Which we are going to talk about will be met by them down there after collecting them and send them. Gyako Akawuuwo. Gano si mawulire wabula kijjobi. Gyako Akawuuwo. Akawuuwo. Ekikola palamenti luno olwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obbasonyiwa ono Werubaga South Katolu Bwama ndowooza baleeta Kiwulenge. Gyako Akawuuwo. Mwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livizimu obwamaalo obutamuggwamu engeri gyakuwira mu zisiraamu z'ekawempe eri ng'ayambala ndaweya double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gyabeera ebiseera ebisuso obingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kakati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu. Gyako Akawuuwo. Afujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako kyoyogera eno sisieta si byakatemba. Gyako Akawuuwo. Ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube
babukubi ngaya mugaye sina kyenwana naye Gyako Akawuuwo baleta kiwulenge ono werubaga south Gyako Akawuuwo parliament yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo okumuteeka ku level waaja naye ng'amaaro n'obugwagwa n'obutooletoole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera. Gyako Akawuuwo gano si mawulire wabula kijjobi. Officers, I've committed no offense. Gyako Akawuuwo. Weewaawo abasuubuzi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Kasese basabiddwa okwewala okugatta ebintu ebirala mu mmwanyi nga banoonya obuzito bwazo nga baagala okwenogera ku nsimbi eziwera ekintu ekisse omutindo gw'emmwanyi. Katubirabe ebadde e Kasese. Gyako Akawuuwo ng'olima emmwanyi zo ate ng'otaddemu n'ebirime ebirala. Disitulikiti y'e Kasese y'emu ku disitulikiti ezibadde zimanyiddwa ng'ezisinga okuba n'emmwanyi eziri ku mutindo wabula nga etwogera kino tekyalabika ensangi zino olw'abasuubuzi b'emmwanyi okutandika okwekolera gaddibengalye olw'okwagala okufuna amangu olwate ne kissa omutindo gw'emmwanyi. So ekinani ndeeba ninga sisi twakwata twashanga nowitaka licha nahinga nowitaka linje nahinga konka at the end of the day bona bihamya sente kandi bona n'omusharuro ubwo kubasa kubabisaho no kubisama. Okwemulugunya kuno okutuukiddwako mu nsinkano w'abasuubuzi b'emmwanyi e Kasese bwe basinkanidde abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority. Itulwita katale k'omwani ebbeeyi egumira era kyendera konka kandi turanzya kunuye ebbeeyi yo eri kweyongera haiguru so kituma nitwe twayenda ngu twije tuboneze omutindo gw'omwani nku twika leverage then nitwe tutungeme sente entasya mpango. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority Dr. Emmanuel Lyamulemye agamba nti abasuubuzi bano babuusizza nnyo amaaso amateeka agakwata ku mmwanyi olwo ne batandika okwongera mu mmwanyi ebintu ebissa omutindo olw'okwagala okufuna obuzito. So noshanga abahinzi bali omu bitweka bingi buli muntu naguza mu beeyi yeye kandi at the end of the day oshanga atabone sente ezali kwenda sizonekiza kuwa ukibuza omwani omuntu omumwani oye mushiringiza ingahe ushanga tari kubasa kugambira sente zayihiremo kandi tari kubasa no kugambira na kilozi izasharwire so oshanga omwani gutatugirira mu gasho muhango so okubaha kwitu tushanga tukubone bizibu cyo kubanza okutabona katale ko mwani gwitu akayikire. Amyuka RDC w'e Kasese Joshua Masereka naye anenyezza nnyo abasuubuzi b'emmwanyi olw'enkola eno wabula n'ategeeza nga bo abakulembeze bwe bagenda okufuba ku mutindo omulungi ogw'emmwanyi mu kitundu kyabwe. Twija omuli bukonjo kugira ngo tulebe oku baraboneza omutindo gw'omwani aha specialty coffee no kugira ngo nitwe twabasa kukakinga ko coffee specialty markets so nicyo cyatuleta aha kandi turasima obuhabuzi obu batworeka nuko batuhabura okutura kubasa kwatanisa nabo kandi tukashubura nabo mwana ogu tukayikarurengo rwo kutunga tasya mpango. Kyagabirwe Gertrude ngono omusuubuzi wa mmwanyi asabye ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi okufuba okulaba ng'omutindo gw'emmwanyi mu Kasese guddamu okulongooka era n'asaba oyo yenna anaakwatibwa ng'alina kyagatta mu mmwanyi avunaanibwe ng'omuntu. Kuno naareba development gy'amaani bine ebyoma bine za dryer ezitutiino wiitu bine obutimba bw'okwandikaho omwani omubisi ogwarugwa mu bahingi kandi ndebire bakyendereza abahingi kugira ngo batabateganisa mu kwanika ne bagweyanikira rero amuheru bya omwani gumurungi. Kyokka ye ssentebe w'abasuubuzi b'emmwanyi bano Bwambale Fred obuzibu butadde ku biti by'abantu basatu okuli abasuubuza amakolero abaguzi wamu n'omusuubuzi asembayo nga singa tebagula mmwanyi zino ezitali ku mutindo tezandibadde na katale. So nicyo tukuba ntushaba abahingi tibashemerera okukora kuhinga omwani aha mutindo nk'ogwo oyintaki eitaka riche kibanja kiki ky'omwani hariho spacing endiijo eyitwine hariya 4x8 tugiine hariya omwani niguzamu ebiti byingi nohinga fiti ina harimo 8
wabula abalimi abalala bategeeza nga kino batakiraba mu njawulo ng'abalina emmwanyi ezituukanye n'omutindo bafuna kyekimu n'abalala. So kabere ninjira nitwe ebyoma nk'ebyo ebyokunyurubura naki babitwereza kwenda abahingi baganyigwemu omumwano gw'ibine rero tubone omwani gw'omutindo tubone sente nabo baganyigwemu abahingi n'abana babo bashome babone emirimo birabasa komosya omwani ebitutiine narebaho n'ekindi kyoma kirimu tekinologi nsya eyitakahikiraho n'okumanya n'okuyerakozesebwa. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. kandi okushara omwani ntugushara omu mushana twaturi hihi n'okutaaha omu sizoni y'enjura. Wow, ekasese nga tuvuddeyo babayizi abakuguse mu kusoma Qur'ani ku ddala erisooka ku ssomero lya Bukali Junior School erisangibwa e Bulenga batikiddwa era abazadde ne basabibwa okukuumira abaana baabwe mu ddiini olwo baleme okuwaba. Katubirabe. Gyako Akawuuwo. كان فرحا وسرورا لما وصل الغني صغرت مالي وفخري. Abayizi b'essomero lya Bukali Junior School Nankuwadde Bulenga mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso batikiddwa eddaala erisooka mu ddiini y'Obuyisiraamu nga bano boolesezza obukodyo obw'enjawulo omubadde okusoma amawulire mu Luwalabu ebitontome wamu n'okubaganya ebirowoozo. Ya Allah mu bukakafu bw'okumutya era okufata kubatuukangako okujjako nga muli basiraamu abatya Allah. Ayyuhal aba'u wal ummahat. Omukwanaganya w'ebyenjigiriza okuva mu kitongole kya Sena Foundation nga bava mu ggwanga lya Turkey ng'ono yabadde omugenyi omukulu yeebazizza abazadde olw'okwerekereza ne bawerera abaana baabwe naddala mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa kw'obwavu. Allow me to thank the head teacher and his staff for your tireless effort making Bukali Junior School what is today. It is through self-sacrifice that such standards can be achieved in a school. May the Almighty Allah reward you abundantly. Ismail Sewagudde agamba nti emikolo nga gino giyamba okulaga abazadde ebintu ebikolebwa abaana baabwe nga bali mu ssomero era n'asaba abazadde okufaayo eri abaana abali mu luwummula nga babayigiriza emirimu egiyinza okubagasa. Olesezza abaana baffe biki bye babadde bakola okumala ebbanga ery'omwaka omulamba n'olwekyo nebaza abazadde ba Bukali Junior School tugezezaako batendeka bye balina okutendekebwa ku ssomero nammwe tubasaba mubatendeke ebyo byennyini bye balina okutendekebwa nga bazzaaka. Tusaba abazadde mukuuma abaana baffe baleme kugenda mu zifirimu baleme kugenda mu bifo ebiboonoona oba oliawo nga biyinza n'okubeera nga bibalemesa okubeera nga bajjukira biki ebyo bitwabateeka nga taamu etambula. Akulira ebikwekweto ku poliisi y'e Bulenga SP Katende Ali yennyamidde olw'abazadde obutawa baana budde obumala bw'atyo n'abakalatira okulondoola abantu abatambula n'abaana baabwe okubeewaza obuzzi bw'emisango. Nti abaana bagenda kuluwummula abaana mu mabeereko bwe munaabagayaalirira ebikemo bingi ebiri mu nsi olwaleero gezaako nnyo okulaba emikwano gy'abaana bo. Abaana bo emikwano gye bakwana gitegeeza kikulu nnyo kubanga Baganda bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Omukulu w'essomero lino Aisha Namugwanya asabye abazadde okuwaayo obudde batwale abaana baabwe okukeberebwa endwadde ez'enjawulo. Medical check-up weba teriiwo tekibeera kiki tekibeera kyangu naye ng'ekyamazima ebintu ebimu basobola okusibako kyonna kyonna omuntu kyayagala. Then n'ekirala abazadde abalungi buhaali twagala birungi byereere. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kulikayo Kanyike Kevin n'emboozi eyo ago nno ge tukutuusizaako olunaku olwaleero mbadde nabo malwesito gakutuusaako era nga mbadde ne munnange Mwenyango Masi ku ludda lwa bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Musule bulungi mwera. Gyako Akawuuwo. Lumumba mu mobilization muntu mulungi nnyo azina ne bayimbi oba Nwagi simanyi Chameleon ya azina nnyo ate akola bulungi nnyo mu mobilization naye administration
tamanyi ebya administration ne management. Gyako Akawuuwo. Dokita Tango Doyi bwinaku mbadde simanyi nti yeegomba amazina gange naye nakitegedde nti amazina ageegomba nekyo tekigenda kuŋŋaana kweyongera kuzina. Gyako Akawuuwo. Ebya administration ne management or delegating authority ebya kuzina kukyakala mu murales